empeera enzijuvu gye yasuubiza okuwabo abanaagezaako. Biidhinillah ndabira ddala ng'okwanukula ebibuuzo nga Sheikh Kakembo ali wano. Aina thara min athuraya idhan, aina thara min athuraya. Omulimu gwaye gwe ngenda okukola, ngenda kusoma ebibuuzo nga Sheikh akola ki, ayanukula. Yengeri gye tusobola okubeera nga nahtarimu alkibar biidhinillah. Saba Allah basheikh baffe agirenga abatukuumira, tugirenga natamatta, tusigala nga tukyanyumirwa annadharu fi wujuhihim almushriqa. Saba Allah ebbanga lyonna agirenga batulekerawo, basigale nga batugayidinga biidhinillah. Naam. Sheikh ekibuuzo ekisooka kigamba ebibuuzo biriko nga 3 ku lupapula luno. Ekibuuzo ekisooka kigamba omuntu akkirizibwa okugaba emmaali ye yonna nga tannafa, ndowooza ey'obusika. Ekyokubiri, nzikirizibwa okusuzaako Qur'an nga esoma nga nze neebase. Ekyokusatu, nzikirizibwa okulya emmere ey'edduwa stroke olumbe senga yeyokka eriwo. Namfadhali. Ekisookera ddala kibadde nti nzikirizibwa okola ki? Okugaba emmaali yange yonna nga nkyali nga sinnafa. Tewali bwetaavu okugigaba. Allah yagikola ki? Yagigaba. Mpozi yandibadde abuuza nti nzikirizibwa okugaba ku mmaali yange eri abatali basika oba okulaama. Okkirizibwa okulaamira abatali basika. Era ye hadithi ya Sa'd bin Abi Waqas egamba nti nno Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamulambula min alwaja, mu obulwadde obwali bumukutte, naye n'amugamba nti ana dhu maali, nze ndi musajja wa ssente, walayisa li, era siina musika ayinza kukola ki kunsikira. N'agamba nti afa atas illa ibnatulli, okujjako muwala wange. N'agamba nti afa atasaddaqu bithuluthi maali, nsaddaake 2/3 mu maali yange. Qala la, n'amugamba nedda. N'amugamba fa shatru ya Rasulallah, naame 1/2 mu maali yange. N'agamba la. N'amugamba nti fa thuluthu ya Rasulallah, abaffe naame 1/3 mu maali yange. Nabbi n'amugamba nti athuluth, 1/3, wa thuluthu kathir, ne 1/3 kingi. Lwaki? Antadhara warathakataka aghniya, okuleka abasikaabo nga bagagga, khairun, kyekisinga obulungi, min antadharahum, okusinga okubaleka alatan yatakaffafuuna nnaasa, nga baavu bagenda basabiriza abantu. Awo nno mu hadithi tulaba nti okulekera abantu bo emmaali bagisikire kyekisinga n'obulungi ogisaddaaka mu kkubo lyaki eddala. Lwaki? Abaana bo baleka nga bagagga, kyekisinga obulungi okusinga okubaleka nga bagenda basabiriza abantu. Era n'ayongerako n'agamba ku nsonga eyo nti nno mu bimu ngenda nondamu, naye yagamba nti nno lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, tolina kuwaayo ng'onoonyamu kusiimibwa kwa Allah illa ujirta alaiha, okujjako ng'ofunamu empeera, hatta ma taj'aluhu fi fiyi imra'atik, okutuusiza ddala nekyoteeka mu kamwa ka mukyalawo.
emmere gy'ogulira mukyalawo kasita olongoose niya ofunamu empeera mu maaso gaani ga Allah. Wabula kye tubadde twagalamu nti omuntu asobola okulaama emaali ye yonna tekikkirizibwa, wabula otandikira ku kimu ekyokumeka ekyokusatu n'okukka wansi, n'ekimu ekyokusatu nabbi yagamba nti wathuluthu kaki kathiir. Lwaki? Okuleka baasikaabo nga bagagga kyekisinga okusinga okubaleka nga baavu bagenda basabiriza abantu. Kati tokkirizibwa kugaba maali ng'okyali mulamu, gireke shariya yagigaba dda. Okiraba? Buli omu yafuna omugabo gwe, kati tewaliwo. Ate tokkirizibwa kulaamira basikala wasiyata liwaari, teriyo kulaamira bantu bakusikira, tokkirizibwa. Kibuuzo ekyokubiri, nzikirizibwa okusuzaako Qur'an nga esoma nga nze neebase? Ekigendererwa ky'okuteekako Qur'an ki? Fastami'u lahu wa ansitu. Kati gw'ogitaddeko teri agiwuliriza, obivuddeko, weebase, tewaliwo kigendererwa. Naam. Ekibuuzo ekyokusatu, nzikirizibwa okulya emmere y'edduwalumbe senga yeeyokka eriwo? Ekyo ekibuuzo kyakulemesa, eyinza otya okubanga yekka yeeriwo. Al aslu bw'oba okakasa nti yokka yeeriwo nga toyina kyakola ki, ojja gikola ki? Girya yo nga yo teyandibadde na buzibu. Al aslu okola ki? Okugirya. Naye bulijjo tosoma lumbe, onookakasa otya abantu nti leero nzize kulya mmere? Era bagamba nti Haji gundi leero tasumulukuse, bulijjo abadde atwepankirako. Kati ogenda nakufuuka hujja, tolaba Haji gundi wano bulijjo abadde atutawaanya wano ku kyedduwa. Pozi nga sheekha alina kyayongerako. Nange kyembuuza seeka, kyagamba leero enkyataano alya ddi, kuba olumbe teruba lwa buli kanaku. Tokiraba? Naam. Tubuzaabuza. Kino kikyuseemu ku lulimi naye katulutetenkanye. We are asking for more types of riba. Weewole among others bigwawa. Kitegeeza Oluganda abadde alumanyi, ne badde batamanyi bumanya Luganda. Kyekyo mukadde wange abuuza okudde types endala eza riba. Ekisooka riba ateekululwamu emiteeko ebiri. Waliwo riba alfadulu, riba ow'okusukkulumya ekintu ku kirala nga bigwa mu muteeko gwe gumu. Kati oyo ayingira mu bintu bino mukaaga n'ebibifaanana mu nsonga. Gold, ng'omuguzisa gold mulimu riba. Silver, ng'omuguzisa silver mulimu riba. Alburu, eŋŋano, ng'ogiguzisa eŋŋano mulimu riba. N'eŋŋano endala ekika ekyowansiko ng'ogiguzisa ekika ekirala mulimu riba. Walmilhu bilmilhi, n'omunnyo nga oguguzisa munnyo mulimu riba. Ne atamuru bitamuri, entende ng'oziguzisa ntende mulimu riba. Kati mu bufunze riba ali mu bintu ebikozesebwa mu kugulaana. Buli kyonna ekirimu okugulaana mulimu ki? Riba. Kati olwaleero tukozesa ki? Medium of exchange. Shillings, dola, biki? Mukiraba? Kati shiringi ku shiringi mulimu riba. Mukiraba? Etya mulimu riba. Bw'ogenda ku paaka wali oli n'omuwa omutwalo
n'akuwa 9,500 oyo riba. Mukiraba kitegerekese. Shiringi ku shiringi mulimu riba meka? 2. Mulimu riba al-fadl ne riba an-nasi'a. Riba al-fadl kyeki? Kwe kusukulumya ekintu ku kirala nga bigwa mu muteeko gwe gumu. Mukiraba? Kati biri byensomye byenjogedde 6 mulimu ebikozesebwa mu ggulaana. Mukiraba? N'ebiriibwa nga bipimibwa. Mukitegedde? Buli ekikozesebwa mu kugulaana mubaamu riba, na buli ekikozesebwa mu ekiriibwa nga kipimibwa mubaamu riba. Kati mutunule wano nti senga nzirira ak'emitwalo 2 nenkawo omuntu ayina kumpa ampeemu 1,000 ayina kumpa emitwalo 2 egy'olu1,000 nga njiri mitwalo emeka? Mukiraba? Senga addira emitwalo 2 nampaamu emitwalo 1,900 nga tuwanyisizza, awo wabaawo riba al-fadlu eri haramu. Mukiraba? Ekyokubiri, era bwe ziba nga sente zigwa mu muteeko gwe gumu nagwo, waliwo riba gye bayita riba nasi'a. Riba nasi'a kyeki? Yeyokeereyesa. Mukiraba? Nze bwompa omutwalo nga njagala oyagala change, nange nyina kujjayo mu nsawo nenkuwa omutwalo gw'olu1,000. Naye senga ompa omutwalo kati nenkugamba nti tewali tabuka ngende male ku asuli nja zikuleetera, eyo riba gye bayita riba nasi'a. Lwaki? Nabbi yagamba mithilan bimithili yadan biyadi. Mukiraba? Ziteekeddwa okuba nga zenkanankana mukono kuki? Ku mukono. Kitegerekese? Wategerekese bannange? Kati n'ebiriibwa nga bipimibwa bwe biba bifaanagana mubaamu riba 2. Mukiraba? Ebijanjaalo ku bijanjaalo. Mukiraba? Ziteekeddwa okuba ndebe ku ndebe. Nambaale ku kawuula ziteekeddwa kuba ndebe ku ndebe. Mukiraba? Era nambaale ku kawuula ziteekeddwa okuba mukono ku mukono. Boddira n'omugamba nti tugulaana nambaale ku kawuula, nze wange nambaale mukuwa leero, wiiki ejja ojja kumpa kawuula. Awo waliwo riba gye bayita riba nasi'a, eyokeereyesa. Senga oddira nogamba nambaale kawuula, nze nja kuwa nambaale nkuwe endebe 1.5 wiiki ejja, kati ezo riba meka? Mulimu riba al-fadlu ne mubeera ne riba nasi'a. Eyokola ki? Kakati eno ye formula nti ebikozesebwa mu kugulaana bwe bibanga byonna bye bimu mubaamu riba meka? 2, riba al-fadlu ne riba nasi'a. Nebyo byawukanamu nga nebigwa mu muteeko gweki? Gwe gumu. Ebikozesebwa mu ggulaana, kati katugeze $, mugiraba? Ekozesebwa mu ggulaana, ne shiringi ekozesebwa mu ggulaana, naye bigwa mu muteeko gweki? Gwe gumu, naye ate byawukana amannya.
mukiraba kati mu mbeera efaanaganako bwetyo tujja ku $100 okkirizibwa oziguzisa emitwalo 37 naye tokkirizibwa kukeereya emu ku ndala. Singa ŋŋamba nti nno nkuwadde shekhani Seeka Sudaisi, okiraba, muwadde $100 zange 10, okiraba, naŋŋamba nti inshallah ku magharibi oba enkya nja kuwa emitwalo gyo 37. Ekyo tekikkirizibwa, eyo bagiyita riba nasi'a. Ne bw'aba nga zaawukana 10 ku 37, awo tewali mutawaana. Naye shiringi ate ku shiringi tewali kusukkulumya, omwo mulimu riba meka? 2. Kitegerekese. Kati eyo riba, tuyina riba za mirundi 2, riba al-fadl ne riba nasi'a. Kati endala ziyingirawo. Kati nga omuntu bw'addira al-ida'u bil fa'ida, omuntu okutereka ng'aterese ng'ayina omugaso gw'asuubirayo. Mu banka oterekayo sente emitwalo 10 n'osuubira okuwa 10 n'emeka n'5. Zino 5 givuddewa? Etaano zivuddewa? Omuguziza sente kuki? Ku sente ma ziyada, okiraba. Na buli kuwola kwonna okuleetera nannyini kuwola omugaso. Era bagamba kullu qardin jarra naf'an, buli kuwola kwonna okuleetera nannyini kuwola omugaso, fahuwa riba, ebeera riba. Va ne ku kyesente, wano bayitawo mpoma. Nkusisinkanye wali emukono, kale noŋŋamba mpolayo emitwalo 10, ne nkugamba nti siyinza kuwola emitwalo 10 okuggyako okuwola nga ontutteko empoma, ng'okutwalako kuyina akakwate kukola ki? Okiraba, eyo riba okukuleetako. Ku lw'ensonga qarudun jarra nafa, okuwola okuleese emigaso. Ate oba baulama bagamba nti n'omuntu bw'obanga omuwoze nga mina adatika, mu mbeera zammwe mubadde temuyina kubeera nga oli akuwa ebirabo bulijjo, ne bw'atandi olwo wamuwoze emitwalo 10 enkya najja n'enkota ya ffene nga tannamala kukola ki? Kusasula. Tekikkirizibwa. Ku lw'ensonga ki? Olaba bo bagamba nti paka ng'omaze kumala mukola ki? Okuggyako ihida'u ng'ebadde amma, buli nga katugeze omuwoze ebiseera bya udhiya n'osala n'ogabira abantu ennyama, naye n'ayingiramu, okiraba. Naye kakati okuggyako nga enkota ya ffene mugibalira ku bbanja liri, naye bulijjo obadde tomuwola. Olaba obusiraamu bwe butaasa n'okutaasa bukusobozese n'okusobola okubanja sente zo, kubanga omusajja gwewoze emitwalo 10 enkya n'aleeta enkota ya ffene, wiiki ejja toyinza mugambawo musajja situlira n'enkota y'effeki. Kati abaakuzizise ebyo byonna okuzizika bwe kibanga mu ada yammwe mubadde temuweŋŋana biki? Birabo, n'akuwa ebirabo oluvannyuma lw'okukola ki? Kiyinza okuyingira mu qarudun jarra nafa.
kitegerekese bannange. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ekibuuzo ekirala ekirina akakwate ku ekyo, is it possible to trade currencies, e.g. some buy dollars and sell them when their price is high? Ekisooka okugulana mu currencies tewali mutawaana, okiraba, naye bwe ziba nga zigwa mu muteeko gweki gwe gumu zirina okuba nga zenkanankana. Kati waliwo obuzibu bwe bujjira wano, waliwo buno bu small note obwa dola, buno 15 ne bukkako ku bbeeyi. Kati ng'oli agula buno obutono ng'abuguzisa sente ki eza wansi, ekyo kikyamu, kubanga zino dola na zino ki dola kati eyengulaana. Oli ayinza okugamba nti sheekhe buno ekintu bighaddi nazari nga totunulidde aljawuda obulungi bw'ekintu waradaa n'obubi bwakyo tekikkirizibwa. Mukiraba? Kati sooka olabe gold ku gold mulimu riba. Omuntu ayinza okwebuuza nti lwaki ngula nyina gold ate lwaki ngula gold? Omukyala ayinza okwambala gold omwaka mulamba, mu nsi ezitera okwambala gold, n'atuuka ekiseera n'azzaayo gold muki mu dduuka bamuweemu omuki, takkirizibwa ku byonna birina okuba nga byenkanankana. Mukiraba? Era nabbi bamuleetera istamala rajulan ala Khaybara, nabbi yafuula omusajja abeerenga ye mukulembeze Khaybara, n'amuleetera bitamarin, n'amuleetera entende nga nnungi nnyo. Bw'amuleetera entende nga nnungi, nabbi n'amubuuza nti akullu tamri Khaybara hakaza, entende ze Khaybari zonna ziri bwe ziti? N'amugamba nti tuddira zino embi, ne tuddira swa'ain kilo 5 ne tuzigizisa kilo 2 n'ekitundu. Kilo kitegeeza nti zino bakubisaamu emirundi emeka? 2. Nabbi n'amugamba nti awwi hadha ainu riba, oyo ye riba yennyini. N'amugamba nti bi'il jamaa, tunda entende zino embi bidarahim, ofune dirham, washtari ogule ne dirham janiba, ziri eki ennungi. Kati ekintu bwe kibanga kigwa mu gundi yeemu, ekyokulabirako kayiso ne basmati mukyere si kyekyo guli ogusinga. Senga obadde oyagala ku kilo 2 eza kayiso ozi bakuwamu meka eya basmati? Kwota, ekyo tekikkirizibwa. Tunda kayiso ofune sente zigula ki kwota ya basmati, kubanga nawe yeki yemu. Bi'il jamaa washtari bidarahim washtari bidarahim janiban. Kitegerekese? Kati mulimu okugula sente ng'oziguzisa sente wano bwe ziba nga zigwa mu muteeko gwe gumu, mulimu riba meka? 2. Bwe ziba tezigwa mu muteeko gwaki gwe gumu, bwe ziba tezigwa mu muteeko gweki gwe gumu, kiki ky'olina okukola? Okkirizibwa okugula okutunda mutafadilan nga mulimu okusukkulumya, naye tokkirizibwa kugula nasi'a. Oba kitegerekeka? Tokkirizibwa keereyesa. Dola 10 osobola oziguzisa emitwalo 37, tewali mutawaana. Dola 10 tokkirizibwa ziguzisa emitwalo 37 enkya. Kati awo wabaawo riba ki?
nasi'a. Nabbi yagamba hadithi ya Ubada, mithilan bimithili yadan biyadi, zibiteekeddwa okwenkanankana. Akagambo mithilan bimithili we wava riba alfadl, yadan biyadi we wava riba annasi'a. Kitegerekese bannange? Sheikh, ekibuuzo kyabadde ekyo. Inama amakulu mu bufunze tokkirizibwa ggula $, leero ate n'ogamba nti nzitunde mu gwa 8 olw'okuba eneeba erinnye. Kyabuuza kyabadde abuuza n'atereka n'alinda akatale nga kali waggulu. Ihtikaru sila. Kati waliwo ebintu nga biyina obwetaavu, abantu babyetaaga, mukiraba, ne wabeerawo nga tewaliwo wakubijja okuggyako gwe obiguze weesigaliza akatale, n'ogenda mu mukono akawunga ke kaliwo, abantu bakeetaaga, n'okagula mu katale n'okateeka ewuwo kasituke. Awo waliwo nabbi yakigaana ekyo ihtikaru sila. Ni waliwo okubeera nga ekintu waliwo we basobola okigula awalala, gwe n'okisigaza olw'okulinnya kwakyo, awo tewali ttabu. Mukiraba, oguze obuwunga bwo, kasooli bwo n'abeerawo, naye mu katale olese abantu bakola ki? Kasooli gwe n'omuteeka alinyemu, awo tewali muki. Wabula obuzibu buno, obuzibu bw'ogenda okuleetera abantu ogye ebintu mu katale, akawunga kasooli yenna gwewo, abantu tebalina kyakulya. Ekyo kibayita ihtikaru sila. Naam, wategerekese bulungi? Naam. Ekibuuzo ekirala, is it allowed to get a salary loan if you are a government employee? Gavumenti bwekuwa salary loan, enkomerero ya byonna ki? Erina kyekusaba oyongeremu, si kyekyo? Kati eno ye formula gy'obanga otambulirako. Kullu qardin jarra naf'a, buli kuwola kwonna nga kuleetera nannyini kuwola emigaso, fahuwa riba, abeera riba. Gavumenti ekuwola eganyulwemu, si kyekyo? Omuntu yenna awola kyafunamu ki? Mpeera mu maaso ga Allah, athana'u wa du'a, nga hadisi bwegamba, kubeera nga bamusabira. Era omuntu awola, ne kino tukizuukireko nti nzija nze nembulwa omulimu, ne ŋŋenda ewa Sheikh Ali ampole sente. Mukiraba, bwe ŋŋenzeyo okumpola pikipiki egula sente meka? Miliyoni eri ku 6 kati 5.5. Bwe ŋŋenze we n'agamba nti Sheikh tofaayo, nze ŋŋenda gigula ngikuguze miliyoni 7. Ekyo kiri haramu. Lwaki? Kulw'ensonga yeeyambisizza obuzibu bwendimu. Akole ki? Bulijjo si mutunzi waki? Si mutunzi wa pikipiki. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ekisooka, waliwo ne banka oluusi ezikikola, n'ogenda n'obanyonyola njagala motoka bweti, ne bagenda bagikugulira miliyoni tugeze 2, bo nga baagala 20 era ne bakujjuzisa nti juza wano. No, gwe n'ogula ekintu nga tekirinawo, ekyo kirimu obuzibu buno. Ekisooka, Nabbi yagamba nti wala tabia ma laysa inda, totunda nga kyo tayinaako bwannannyini. Kati ono akuguza ku mpapula n'osayininga, era balina n'obuyinza obukuloopa nga bakiguzeeyo n'otakibagulaako, si kyekyo? Kubanga wabaguzisa ekintu ate n'otakibagulaako.
kati waliwo ebintu bibiri, waliwo ashira wal muwaada bishira, waliwo okugula n'okulaganyisa okugula. Okulaganyisa okugula kwe kuliwa nti n'oba oleese kintu bwe kiti nja kigula, bwe mba sikikuze siina mutawaana. Naye wano abantu bakuguza ekintu n'osayininga n'okola ki, n'okusayininga nga mu mbeera nti bwe baba tokiguze bakola ki, bakuvunaana. Kati eyo bayu ma laysa indak, ye hadithi ya Hakim bin Hizam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuza nti ya Rasulallah, yatini arrajul, anzijira omusajja nangamba nga njagala muguze ekintu ne sikimugula, nenkimuguza oba netugulaana nengenda nkinona nenkimuguza. Nabbi namugamba nti wala tabia ma laysa indak, wewayingira n'okuyiriba seeka. Kyekyo ekitegeeza nti wala tabia ma la tamlikuhu. Hadisi kyetegeeza nti totundanga ekyo kyotayinaako bwannannyini. Era bayiri bindowoozo olaba n'ebizibu byabwe bingi. Naam, barakallahu fiikum, jazakumullahu khayran. Ekibuuzo Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kikkirizibwa okuyitabira mu swala nga omuzaddewo akuyise? Nsaba kunnamula. Ekisooka, tuyina eswala za mirundi ebiri. Waliwo eswala eyaki, eya sunna, ne wabeerawo eswala eya farada. Kati mu swala eya farada tetuyina kye tuyinza kukolera muzadde, kubanga eno farada ku farada. Naye mu sunna eno ebeera sunna, eno farada okwanukula omuki omuzadde. Era abamanyi abamu batera okwesembesa hadithi ya Jurayji al-Abid. Maama we yamuyita ng'ali muki mu swala, n'abeera mu swala ng'agamba nti ummi wa salati, maama wange neki ne swala yange. Jurayji n'alemera mu swala. Enkomerero ya byonna, maama we n'agamba nti Allahumma la tumituhu hatta, ayi Allah tomutanga okujjako ng'omutunuzaako mu bibenyi bya almumisaati, abakyala bamalaaya. Jurayji yali amaze emyaka 4 fi sawmaatihi. Hadithi eri mu Adabul Mufrad ya Bukhari. Yali amaze ennaku emyaka 40 ng'asinza Katonda we tafuluma. Abantu ne bamupangira ne bagamba nti Jurayji ono yeeyita nnyo munnaddiini, naye twagala tukole ki? Ne baddira omukyala omulungi ne bamuteekateeka. Era bwe baali boogeraganya, omukyala ono yaliwo n'agamba nti temutawaana, nze nja mubamalira. Omukyala n'agenda asula okumpi ne sawmaa ya Jurayji. Okiraba? Kati awangaalira awo akabanga nga talaba kigenda mu maaso. Omusajja ayongera kukola ibaada, n'afunayo omusajja omulunzi w'ente eyalinga alundira okumpi n'essinzizo lya Jurayji, n'amufunyisa olubuto. Omukyala n'atuuka ekiseera n'azaala. Babuuza omwana waani, ne babagamba nti omwana, omukazi n'agamba nti omwana wa Jurayji. Abantu ne bajjayo Jurayji mu sawmaa, mu essinzizo lye, ne bamukuba paka hadisi mpanvu, naye mubamu abaana abayogeranga bato mwe muli sahibul Jurayji. Era omwana ono Jurayji bwe yagira n'amala kugamba n'amugira ku lubuto wano, omwana n'ayogera nti fulano arra'i,
naye kyenjagalamu kyekino edduwa ya maama wa Jurayiji yamukwata yeriwa baba bamuyisa ku bakyala bamalaaya n'aseka ne bagamba nti olaba Jurayiji musajja bulijjo mwononefu olabye bwatuuse ku bamalaaya bwasese naye ekyamusesa yajjukira edduwa ya maama we gye yamusabira ng'akola ki ng'asaala n'agaana okuva mu ki mu swala alhasilu abamu bakiraba nti al ahsanu kwe kwanukula omuki omuzadde kubanga okwanukula wajibu ate okugira ki sunna naye abazadde ekikolwa ekyo ate mmwe temukikola kya maama Jurayiji okusabira abaana bammwe edduwa enkakkali bwe zityo kuba edduwa y'omuzadde eri omwana ebiseera ebisinga erina emikisa mingi nnyo okubeera nga Allah akola atya ajanukula omwana ne bwakunyiiza atya sigala ng'oli muzadde eri omwana wo. Ekibuuzo ekirala sheekhe, ekituufu kiri ki wenayise assalaamu ossalaamu? Ndowooza abuuza ku salaamu ya Seeka Swalihi. Gyabuuza ku salaamun alaikum oba assalaamu alaikum. Ku bibiri ebyo yeriwo entuufu? Byonna bituufu, wabula eno assalaamu okiraba nti kyawukana muki mu lulimi nti kiri maarifa. Assalaamu almarufa, salaamun alaikum, ebirembe gibeere byonna kye tewaliwo ki. Naam, okugyako sheekhe okitegeedde byombi biki bituufu, naye olw'okuba ye Sheikh Salih yabiyingizaamu obwongo ekimu n'akola atya n'akigoba okusinziira ye bw'ategeeramu Oluwarabu entegeera nga yeyawulidde ye yekka. Yalaba nti assalaamu alaikum mbuala eno eba yaki yakusabira muntu bubi, so ye n'alaba nti ye okusinziira ku Luwarabu lwe olina gamba salaamun salaamun, ate naye era n'ajjaako ate alaikum. So saba Allah atulungamye naye amulungamye. Bintu byali complicated nnyo. Ekibuuzo, Sheekhe, kituufu omukyala akkirizibwa okunaaba janaba nga tatobezza nviiri ze zonna wabula n'ayiwamu ebibatu bisatu, embatu 3 ez'amazzi mu mutwe gwe? Hadithi ya Hafs egamba nti yagamba nabbi inni mraatun ashuddu dhafara ra'si, ndi mukyala asibe ebitutwa byaki by'enviiri zange oba asibe enviiri zange, afa ankuduhu li usuli ljanaba, nzisumulule olw'okuba ngenda okunaaba janaba? Nabbi n'amugamba nti la innama yakfiiki an tahthi ala ra'siki 3 hathayat, nedda kikumalira okubeera nga oyiwamu embatu meka 3. Kati omukyala mu kunaaba omutwe ayina halataani, ayina embeera meka 2, embeera ng'enviiri nsibe. Enviiri bwe ziba nsibe ayina olukusa okuyiwamu embatu 3, naye bw'abanga omutwe mute ayina kuddayo ku asulu okunaabira ddala paka nga hadithi bwegamba nti hatta dhanna annahu kad arwa basharatahu, okutuusa bwe yakakasa nti omubiri gwe anaabidde ddala omubiri gwe ne gukola ki ne gutoba. Kati bwe ziba enviiri nte nga olina kunaaba paka wokakasa nti amazzi gatuuse ku lususu, bwe ziba nga enviiri nki nsibe okkirizibwa nabbi nga bwe yagamba nti innama yakfiiki an tahthi ala ra'siki 3 hathayat, kikumalira okuyiwamu embatu meka 3, sawa amazzi gatuuse ku mubiri oba tegakoze eki kyegatuuse, olwo olukusa nabbi yalukuwa singa enviiri nsibe mu nsiba ekkirizibwa. Naam, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Sheekhe, omusajja okulabirira mukazi we n'abaana be sunna oba farada? Bw'eba sunna bangi tetulabirirwa,
ekisooka buli musajja ali wano falyattaki llaha fi ahlihi ekisookera ddala okulabirira abawaka eyo aya namba wa ala almawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bilmaruf omusajja kimukakatako okuliisa mukyala we kimukakatako okwambaza mukyala we teeka mu Qur'an okwambaza mukyala wo teeka mu Qur'an okumuliisa kyannaku nnyo ng'olina ssente mukyala wo okuva obugoye bwe wamugiramu ewaka waabwe omukyala n'atuuka n'ogenda mu tawuni ogula ebintu nga ayambadde ka uniform ke yagira namaliiri secondary school aibun ako kamogo eno ng'emabega waliyo simanyi kabaka simanyi Mwanga House ekyo si kituufu n'akatono nabbi yasabira omuntu yenna akwasibwa obuvunaanyizibwa bw'abamu ku bantu be umaye nabbi yagamba nti Allahumma man waliya amra ummati ay Allah omuntu yenna akwasibwa obuvunaanyizibwa bw'abantu mu kibiina kyange fashaqqa alayhim n'abakalubiriza Allahumma shquq alayhi Allah naawe mukalubiriza obulamu waliwo abasajja ng'edduwa z'abakyala baabwe ze zibaliko mu kitabo Zadul Mustakna bagamba yahrumu matulu kiri haramu omuntu yenna okukeereyesa ku bafumba ababiri ekimukakatako ku saidi ya munne ekyogerwa ekiri haramu keereyesa so si butakola bw'okeereya okugulira abantu bo emmere ng'oteekeddwa ogibagulira n'otagibagulira kiri haramu n'osanga omusajja avudde wano empoma agenze wali wakolera emukono olutuuka bw'ati n'atumya ekigere ne muwogo n'ekikopo ky'amata ku ssaawa nnya baba bayisaawo ebintu n'agamba nti ekyo kyekiri omwo nti mulimu ensenene nazo zireeta ku ssaawa 7 n'atumya essowaani eriko omutwe gw'ekyennyanja ogwo n'agusumulula n'aguyiwa ku ssaawa 10 wabaawo ow'amata ayitawo n'aleeta amata n'ebinyeebwa olw'eggulo n'annyuka ng'ayise wali we basiika emmamba mbo baabagamba nti emmamba erimu ekyama atuuka ewaka nga okiraba naye nga ssente ez'omu zisinga az'abataano be yalesa awaka oligamba ki Allah beesiimye abasajja abasiiba enjala abantu baabwe abaana baabwe bakute nze newunyako n'omusajja omu namulaba ku ataliiko nfuufu nga yalwanye yakubye omwana we n'amumenya omukono nti lwaki mbwe yabbye emmere yange gye babadde banterekedde gwe omwana wo bwabba emmere yo gye babadde bakuterekedde weekyekinge kitegeerekeka bannange tutuukirize obuvunaanyizibwa abasiraamu ffe tetulinga ddiini ndala amateeka agaffe waliwo hukuuku eziri ku saidi y'omusajja ne haki eziri ku saidi y'omukyala min haqi rajuli kiri haki ku musajja okubeera nga hukuuku ze azifuna naye okuziwa mukyala we era omuntu waliwo ekibuuzo abantu kye batera okubuuza nga sikisiima nnyo
omuntu n'abuuza ab'ewaka nti temumanyi nti nze taata wammwe? Ekyo tebakibuuza. Taata akola taata byateekeddwa okukola. Abaana be bategeeza ekyalo nti gwe taata waabwe. Taata ow'obuvunaanyizibwa bw'aba akyama awaka abaana bayina n'akayimba ke bakuyimbira n'oyingirawo nga kabaka. Daadi. Era akaveera kano bwe kaddayo nga mulimu ebibakwatako tebakuganya kuyingira nako waka. Naye basangemu amakufulu, simanyi oli siriyasi nnyo. Oli siriyasi mbu tusekiwalinga future. Ebyo bo tebabyagala kubiwuliza. N'omukyala olina okumanya omukyala byateekeddwa okukola ki. Ebintu bwe byayonooneka abantu buli omu n'akola bibye. Era lumu nali waliwo puroguramu gye nali ndaba ku TV ng'abantu baleese omulamu ogugamba omwami n'omukyala ani ayala obuliri. Neewuunya gurupu nnene ng'egamba mbu abusembamu. Kakati kwegamba omusajja atandika okunkumula agenda ku makya okunoonya. Kakati kasitamu abaaza obuliri nabo ne bagamba nti bisimillah. Kati buli omu akole kirungi nnyo abafumbo buli omu ayuarifa nafsa mu maka gwani nti nze taata w'abaana. Kati taata w'abaana obusiraamu bumugamba ki? ala almawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Ku lw'ensonga bannange hadhihi mas'uliya wa hadhihi amana. Yawma yafiru almar'u wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kyekiri kujudusa omusajja ngadduka mukyala we. Ekiri muddusa omusajja ngadduka mukyala we lwa butatuukiriza buvunaanyizibwa bwo awaka. Olunaku lwokeera n'osituka n'ogenda mu maka g'abantu n'obasaba muwala waabwe, kiba kitegeeza nti okkiriza okwetikka obuvunaanyizibwa bwonna ku muwala waabwe. Kitegerekese bannange, ogwe n'olya bulungi abaana bo ne balya bubi. Abamu batera okugamba ngu nze yingini ka naye mmanya yawma alqiyama nti kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi. Mujja kubuuzibwa bannanga abavubuka bashababu obufumbo muwasa nga muwasizza buvunaanyizibwa. Abamu balowooza nti awasizza kweyagala bweyagazi. Sanyu, just sanyu. Ebigoberera musooke mutuule. Abantu bangi nnyo tutera obbawerekera ku Sande n'omusanga ku Lwokuna lwa wiiki eddako ng'agamba nti omukyala yagenze. Ku lw'ensonga kiwayingiramu tokikola ki? Mutuuleeko ne basajja bakulu. Basajja bakulu muwa abavubuka nga temunnaba bugamba kuwasa. Musooke mubamanyise obuvunaanyizibwa bw'okola ki? Bw'okuwasa. Amanye nti nno omusajja awasizza ayawukana neki n'omuntu atali mufumbo. Hadhihi amana wa hadhihi mas'uliya. Naam. Ensonga etegerekese baganda bange, kitegeeza omusajja ne twakikoonyeeko kino. Abuuzizza ekibuuzo nkakasa akibuuziza nga yabaddewo nga tusoma. Omusajja kyatteeka nga sheekhe bw'atunnyonnyodde okulabirira mukyalawo n'abaana bo. Kyatteeka so si sunna. Abasajja tuzuukuke, otherwise tugenda kuvunaanyizibwa mu maaso ga Allah bwe tunaawe situukiriza buvunaanyizibwa bwaffe. Ekibuuzo, sheekhe obusiraamu bunzikiriza okuteesa n'omwami wange ngende nkole okugeza nga okugenda e Jordan, Saudi n'ewalala?
ekisooka maharami we Jordan yaliwo agenda okutambuza ani maharami wo e Jordan agenda okutambuza la tusafiru almar'a omukyala tatambula lugendo masiratu yaumi wa layla illa wa ma'aha dhi mahram okujjako nga alina ki maharami we ebizibu ebiri mu ekyo bingi nnyo bye mutayinza kutegeera nkomerero yaabyo ekisingako era ekyandibadde ekituufu kkiriza Allah kyabageredde abantu oluusi ebintu ebimu abakyala baagala ebingi kyekibamenya oluusi ekikwewunyisa oli ayinza n'okubanga waali ali mirembe naye awulidde omugomi ogwogenda e Jordan waliwo omukyala omu edda nga nkyali muto yawulira omugomi ogwogenda e London nga awaka abakozi be bamuweereza buli kimu kyonna n'agenda e London ne bamusindika mu ngundi y'enkoko nga bo abazungu bali strict nnyo bwe ziba saawa 3 oyina kola essaawa ezo 3 enkoko nga bwe zibiika ono yali yamanyiira okwata akatto n'atuula ku buliri n'alaba TV okiraba kati ayingidde omulimu nga mukakali enkoko bwe zibiika tokutamulukuka mpaka n'otuuka eri ate ogenda okutuuka eri nga zikoze eki era yakomawo n'agamba nti mbitadde oluusi omuntu Mungu akuwadde omusajja ayina wakutuusa tojja kumalayo byonna naye at least ebintu basic obikola ki sente kankubuulire tezijja kuggwaayo n'ebyetaago tebijja kuggwaayo senga wano oyinza okubanga wano olina obwetaavu bwa mitwalo 10 olina akuwa emitwalo 5 zabwerere obadde na 10 otandika okukola ki ezo zennyini zitandika obutamala byetaago byo bameka be mulonze nga memba wa parliament abadde afuna emitwalo 3 n'afuna bukadde n'ebizibu ne bitandika okweyongera abadde talina mmotoka y'abaana n'ateekawo ne driver waayo ebizibu tebiyinza kuggwaayo naam tukitegedde tusiime n'akatono akabeera waki akabeera waka okusinga okgenda ti ne tulumbagana ensalosalo za Allah. Sheikhe, bwe mba n'obuzibu ne ŋŋenda ne nsaalayo raka 2 kiba bid'a? Tewaliwo mutawaana okubeera nga okulembeza omulimu omuki omulungi fatusalli rak'atayn n'osaalayo raka meka 2 tawassulan ng'ogenda ziyitiramu okiraba n'osaalayo raka 2 n'okulembeza omulimu ogwo mu maaso ga Allah abeere ng'akola ki eyo tebeera bid'a. Naam. Omuntu ali mu depression olw'okukomezebwa okuzaala ku baana 3 ate nga bawala omuwa magezi ki sheekhe nfa ennaku? Ate oba bamukomya qaddara Allahu wa ma shaa fa'ala saba Allah oba oli awo ayinza okubeera nga asobola okutterawo amakubo naye tewaliwo kkubo lyonna, tewaliwo kkubo kubanga eryo ekkubo lye baakomya eryandibadde likola ki kitegerekese okujjako waliwo abalowooza nti waliwo eno enzaala oli ne bamuggyako omwami w'amazzi ne bagakikola ki n'omukyala ne bamuggyako amazzi ne bagatereka mu muntu omuki
omulala ekyo si kituufu ku lw'ensonga ekyaziizisa obwenzi ikhtilaatu al ansab okuyingirigana kw'endyo kati amazzi ga mukyala mulala ate omusaayi omwana akulidde gwamuki gwa mulala ekyo tekikiriza. Nam amakulu abasawo bakikola olw'ekigendererwa ng'era kye basinziirako taasa bulamu bwo. Tebayinza kukugamba nti koma ku baana basatu okuggyako abaawo ensonga gye basinziddeko ku lw'obulungi lw'obulamu bwo. Kiramulwa kitya omuntu ng'ali mu ssala essimu neevuga n'agikwatira mu ssala oba n'agiggyayo mu nsawo n'agitunulako oluvannyuma n'agiggyako? Al asulu essola teyogererwamu. Okiraba omuntu bw'ebanga ebadde evuga giggyeeko bujja kyekyo tewaliwo kirala ku lw'ensonga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Muawiya bun Hakami as-Sulami nti inna hadhihi as-sala la yasluhu fihi shay'un min kalami nas, eno essola tekkirizibwamu bigambo byaki by'abantu. Naye ng'ate n'ekigambo kye yayogera oli yayasimula Muawiya bun Hakami n'amugamba yarhamuka Allah. Ono faramani alqawmu bi absarihim, abantu ne banjegeka amaaso gaabwe ne mbabuuza nti masha anukum tanzuruna ilayya, lwaki muntunuulira? Naye ku nkomerero bwe bamala essola nabbi n'amugamba nti inna hadhihi salata, mazima eno essola la tasluhu fi shay'in min kalami annas, tegwana mu bigambo by'abantu. Olabye ebigambo yarhamuka Allah bulijjo nga kyekigambo kye tugamba omuntu ng'ayasimudde, nabbi bwe yakiyita kalamu nas mu ssola, kati tokkirizibwa zikiza buzikiza. Naam, almuhimu okugijjako tekirina muki tawaana tekitta ssala biidhinillah. Sheekhe, kiramulwa kitya omukyala okuggyako sitira nga tusaala? Tewali mutawaana okugijja. Al aslu bw'oba okakasa nti sitira wajibu mu kubikula ekyenyi, kikulu nnyo mu ssola ekyenyi ne kibaashara ne kituukira ddala kuki ku ttaka. Ekyo ye asulu, okuggyako nga waliwo abantu abali ajinabi, naye bwe kiba nga tewali ajinabi ekyenyi olina okikola ki okibikula. Era mu madhahabu agamu bagamba nti omuntu tavuunamira ku kintu mulasiqun bilwajihi, ekikwataganye neki n'ekyenyi. Naam, ekibuuzo ekisembayo Sheikh, okendeeza engoye ku ludda lw'omusajja kyatteeka oba kiri sunna kyakyeyagalire? N'ekigenderako ekirala, okusaayira emabega w'omuntu akweyesa kirungi kiri kitya? Ekisooka, lwaki tozisala? Kyekigaana okusalako engoye ku lw'ensonga nti ma asfala min alka'bayni min alizari fafi annar, kiriko ne waid nti omuntu asussa engoye obukongovule fafi nnar, wa muliro. Ekikolwa kyokoze kiba kyaki, wadde ffe tetujja kuhakamako nti oli wamuki wa muliro, naye ekikolwa ekyo kikyamu. Abamu batera okwekwasa nti nno si kikola lwakwekuluntaza Abubakari yabuuza nabbi, naye Abubakari mu hadithi eyo yagamba nti inna ihda shikai izari yastarikhi, mazima saidi y'enkutu yange emu ekweya. Kakati naawe bw'obaga Abubakari kale empale okugulu okumu kubeere nga kukeemu. Yastarikhi agamba nti illa an ataahadahu, okujjako nga ngenze ngiseesaseesa. Nabbi n'amugamba nti lasta mimma yafalahu khuyala. Naye waliwo hadithi egamba iyaka wa isbali izari, nkwewaza okususa engoye obukongovule, fa innaha min almakhila, kyo kyakwekuluntaza. Bw'oba ogenderedde oba kiri tazkiya nabbi yagiwa Abubakari yekka. Era kyova olaba wansi wa hadithi eyo mu Bukhari bagamba nti nno
Aisha ngagamba nti Abubakar kana rajulun ahnaf, yali musajja nga muserebende oba mutono, la yastamsiku lizaru fi haqawai, ng'enkutu tenywera mu kiwato kye. Okiraba kati bannange, lwaki empali gwe wagyegulira ekulemesa okugira? Ate ekanzu etera nnyo okunyuma nga tekweya, naye sebe ekanzu ekweya wekubamu ekifaananyi nga esse wansi. egenda eyingira emirimu gy'aba state council. Kakati mu nsonga eyo bannange tugezeeko nga bwe kisoboka okuteeka mu nkola. Abantu abamu sheek hikima kyerimu ekyo, hikima nabbi yagamba khalas, ebisigadde bwe tuba tulikimanya oba tetukimanyi, naye alhikima qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabbi bw'aba agamba ekiba kimaze. Nabwe kityo waliwo ebintu byotayinza kumanya hikima yabyo. Kakati dhuhuri yarakanya tusoma mu lwatu tusoma mu kyama, si kyekyo. Isha yarakanya tusoma mu ki? Mu lwatu n'ekyama. Hikima ki? Lwaki bwe tuba tukooye ekiro tusalira akanya, ku makyanga twakazuukuka ne tusaala 2? Lwaki? Allahu a'lam. Kati n'ebisigadde tonoonya ekisooka eddalilu bwebanga ntuufu gy'oli, ala al-ayni wa ras, tuteeke mu nkola. Umirna bittiba ala Allahi al-amr wa ala ar-rasul al-balagh wa alayna ar-ridwa wa taslim. Allah alagira, nabbi n'atutuusaako wa alayna ar-ridwa wa taslim. Ffe tulina kusiima na kujeemulukira ekyo. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Amakulu mbufunze omusajja okwambusa engoye ze kyatteeka okuva bwe guli nti senga zikka kiriko ekibonerezo. Kitegeerekese kiva ku ddaala litusuubira erya sunna eryakyeyagalire. Kyatteeka omusajja engoye zo okubanga zibeera waggulu wa bukongovole. Then ekibaddeko ekirala okusaayira emabega w'omuntu omukweyesa. Mukweyesa sheekhe kibadde kigize. Mukweyesa omuntu ng'akweyesa engoye ze, ekisookera ddala abeera ayolesa edhambi. Watuli bumu afaanagana bw'atyo aba tagwanidde kubeera nga ntumufuula imaamu waffe. Kitegeerekese tetugwanidde mufuulaani imaamu waffe mu basiraamu abasigalidde bonna. Naye bw'abanga ye imaamu waaki abasiraamu gwe baalonda, n'osanga ng'esswala ekoze eki eyimiriddewo, oyina okuyimirira mu ki? Mu ssala, n'osaala essala ya jamaa n'abaki? N'abasiraamu. Todda wali kola ki? Kugamba nti kambalinde bamale, oba nti nze kansaaleko wali eyange, ate oba okoze bid'a ennene nnyo etalabwangako mu buki? Obusiraamu era evumirirwa. Bashegeresa amakulu si kirungi afaanagana bw'atyo kubeera nga tufuddaani imaamu. Naye bw'abanga abasiraamu yo gwe baakola ki? Gwe baalonda ng'esswala eyimiriddewo, todda bbali, kola ki? Saala esswala yo, omulekere edhambi lye, y'anaamanya bw'anaabinnyonnyola olunaku lw'anaakola atya? Lw'anaasinkana Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Twebaza sheekhe omulimu ogw'ebbeeyi gwatukoledde, sallallahu azza wa jalla agire nga mutukuumira, ate era musasulire empeera esinga okuba ennungi era enzijuvu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.